Mama avuganya ku kadi ya National Unity Platform ku kifo ky'omubaka wa Bukono County mu disitulikiti Namutumba kakuyege wa mukozi mu ngeri ya nnyumba ku nnyumba ng'agenda ayogera n'abalonzi bamwesige. Mu bifo ebimu nga bateeka obutebe wansi w'omuti mu ngeri ya kuweyaamu olwo n'abaliisa ekigambo. Bwe tutambuddeko naye awasinga wabadde nnyo bakyala kale bw'atyo n'asuubiza okusembeza ebyobujjanjabi nga ku buli muluka waakuteekako eddwaliro. Buli muluka ogwo nenda making sure nti abasawo balimu bakola. Ono era asuubiza n'okulaakulanya ebyobulambuzi abantu baganyulwe mu kyobugagga ekimanyiddwa ennyo mu bitundu bya Busoga. Ekikalu ekyo eriyo ekintu waliwo site ey'obulambuzi lijja okufuba nga ekisoboka nti tupromotinga tourism site eyo lijja fuba okuboneka nti abaana b'e Bukono n'abakolayo. Kyokka bo abalonzi bwe twogeddeko nabo bagamba nti ebizibu ebibaluma ng'emazzi amakyafu, enguudo embi n'ebyenjigiriza ebiri yegeyege nga n'amasomero ge balina agasinga tegalina bibiina. Amaadi era muli kitundu kusaakala. Oluguudo okuva e Busembaja okutuuka Empande, oluguudo okuva e Kaliro okutuuka Empande n'okuva e Namutumba okutuuka Empande. Ali Bazibu Mukama avuganya ne Minisita Pasisi Namuganza n'abalala. Ate Mubende Didan Mubangizi asitudde Speaker of Parliament Anita Among amuyamba amatiza abalonzi b'e Buweekula South nti yasinga. Anita era talemye kusaba bannamubende okuyiira mukama we President Museveni obululu kubanga yagwanidde. Yakwatidde NRM bendera ku kifo ky'omubaka wa Buweekula South Didan Mubangizi asabye abalonzi obutatunula walala wonna ng'ennaku z'omwezi 15 January w'omwaka ogujja 2026 tibagolole ku bbaasi ereme okubaleka. Ono abasuubiza obutabajuza ng'atuuse n'okubasuubiza okubazimbira amalwaliro, amasomero n'ebirala. Kwongera mbakolera amasomero, amalwaliro, amakubo, abakyala ebyammwe mbimanyi bulungi. Ne munisipali y'e Mityana omubaka aliko Francis Zaake akalulu akanoonyezza n'akwatidde ekibiina bendera ku kifo ky'omubaka omukyala owa Mityana Prosi Mukisa. Bano batandise n'okuyisa bivulu mu kibuga Mityana oluvannyuma ne bakola okuŋŋaana ku kyalo Kirundi. Wano taata wa Francis Zaake Emmanuel Semboosi Butebi akyomedde abo abagamba nti mutabani we talina kyabakoledde. Yakaleeta pikipiki 160 okutandika nesanya okuzaako bajaaji ne kalaso. Ye Zaake asuubiza okulwa n'okufiirawo okulaba ng'obulyake buggwa mu ggwanga. Ekisinga okubeera ekibi mu ggwanga lyaffe lino kyebayita corruption, kyebayita obulyake era bino ekisinga fano kyakolera genda omenyawo bwe bulyake. Gw'atambudde naye Proscovia Mukisa asuubiza okulaakulanya abakyala. Ekijjakoma kusindikayo mitwalo 5 ebyakwatugira amanya ebizibu ebibaluma ebirina okukola enkulabanga abakyala ababeerawo. Oluvudde wano beeyongeddeyo ekigoogwa. Ate eryantonde Pauline Kemirembe atalina kibiina mwajjidde ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti eno leero atandikidde mu ggombolola y'Ekinuuka. Bakira buli watuuka ng'abalonzi bamwaniriza mu mizira. Agamba wakola ekisoboka okwongera ennyingiza mu maka kubanga obwavu y'ensibuko y'obutabanguko mu maka. Obutabanguko obwo tibukwija ngu buli hagati y'omushaija n'omukazi kyonka n'abaana bennyini nibatuleetera obutabanguko mu maka. Mu ngeri y'emu agamba ebyobulamu n'ebyenjigiriza wakubiteeka nnyo ku mwanjo kiyambeko bannakabula okuvuganya katale k'ensi yonna. Ntureebera kimwe ngu amashomero hii tusigize amagomborero abiri gatine mu mashomero ga siniiti.